program twejjanjabe njagala babuzaako abalungi abali eyo mbebaza emirimu gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga ssaawa ziri 9 program twejjanjabe abafunye ebirungi twebaza Katonda abafunye ebizibu abalwazizza abaviiriddwako abantu bammwe nsaba Katonda ate abeerenga ey'embeera agibayisaamu nga bwe twabagamba tukyali kalangala olunaku olwaleero tugenda batwogerako n'abantu abamu abali ku ddagala abantu abawangadde n'akawuka akamukenenya akusomoozebwa ki kwe bayitamu kyali kitya kiki yayitamu mu society so that omuntu ali eyo ali ku ddagala oba gwe yakategeera nti olina akawuka oddamu amaanyi omanya nti toli wekka ate naawe nga tonnaba kafuna nga tonnaba kufuna kawuka kano ate obeere ng'ofunamu ekyokuyiga program twejjanjabe y'olunaku olwaleero bweti bwegenda okuba nga tutambula wano wendi n'omulongo kato sooka onyonyola abakola ku Terefayina ekitundu wano wooli neyanza okunkyazaako wano amanya gange nze lukyamuzipita naye n'erinnya lyange ddala nteekakola okuba nze Ssaababuka nti wano we tuli kalangala mwero si gye bayita kalangala B. Okay. Omulongo wamanya ddi oba wakafunamu wakati nze akawuka nasooka nendwalirira nnyo nga simanyi kindwaza twali mu bizinga eyo waggulu bayitayo olujjabwa nali nnakojjange bamuyita Kabiito kojjange Kabiito n'abanga angulira eddagala lino ery'obudomola lye baatambuzanga kati waliwo embeera yatuuka yali agenze bunagana yagenda okusanga mu nnyumba nga sikyasobola kukola kufuluma chairman bamuta Robert yabeeranga lujjabwa ne bamufunira amafuta ne bamuwa n'eryato ne bantwala ne bantuuse bayitayo Lambu. Olwo wali olina emyaka emeka wali mufumbo tewali mufumbo? Olwo nali siri mufumbo naye nga ekitone nnyo nalina emyaka gyange 5 ne banteeka mu lyato ne bantuuse Lambu kojjange yali ayagala kundeeta mene waka wennyini kuba nze banza bali ekibaale nga wakava ku ffere ne twasanga ffere egenze nantwala erakaayi ewuwe naye nga nange kennyini simanyi kinnuma olwokuba naye yennyini yatamanyi kinnuma atwatuukayo kiro tutuuka ekiro enkeera nantwala ku ddwaliro ekaliisizo waliwo omusawo kale yali alina dokita nga mukwano gwayinza omwanguyira twasanga dokita taliiwo n'abeerawo nansi n'amubuuza omulwadde waakolola n'amugamba nti akolola kati nansi we yagendako ebbali nemubuuza nze kujjula byenkolola n'aŋŋamba okolola oba olina okuteekayo ki akasente omuntu wayangu okumukolako era nansi yakomawo nampa empeka 2 nankuba n'empiso wano kale kojja engeri gye gyali omukalubuka manyi omukalukalu ennyo nantambuza kati wenga okuvanga wano paka ku luguudo eri kugamba mbeere n'amaanyi naye nagenda okuwulira nga embeera yange si ya mulembe nkuganga neegomba n'akaana akatambula. Bakebera ddi okumanya nti olina akawuka? Awo wenzija bwe nakubira bato bange eno nenkubira ne muzeeyi ne bamugamba banninyise ffere ntuuke wali waka bamujjanjaba kati mu 2-5 bwe natuuka ewaka ennaku z'omwezi zaali 15 lunaku lwa 5 taata n'agamba ono omwana talina kawuka engeri gye badde bavuba nga bavuga ebinaala bayinza okuba nga baakoona abantu ne bafa waliwo omusawo kansala ne kati musawo bamuyita Namangi najja ewa taata namugamba muzeeyi nti taata omanyi nti tulina chance waliwo ekitongole Dr. Gayi bakikolamu tumutwaleko emugoye bamukebere tujjanjabe ekintu kyetukola kyetumanyi muto wange yanteeka ku pikipiki n'antwala naye bwe yantwala kale musawo yasooka oyo n'aba nga ajjanjaba musujja kati ku lwokuna musawo Gayi najja ne banzijjako omusaayi omusaayi ogwo baali bagutwala Ntebe nga tetunafuna no kyuma wano ekalangala ne baŋŋamba ojja kudda ku lwokuna era musawo bwe yajja Dr. Gayi bwe bajja ne bagamba ne banziza mu kasenge kuba twali bangi ne batuza mu kasenge ne banziza mu kasenge ne bambuuza ekyamuzipita nti wangi olwolabyewo ku muntu alina akawuka
ne mugamba kituufu okuba n'abantu baffe basinga bafudde ki kawuka naye nze okwogera ekigambo ekyo nze nga nze wa kiro 24 ku myaka 5 nga nze wa kiro 24 obutafaali 12 kati Dr. Gayina ngamba ne baddamu nangamba nti tugenda kujjako obutafaali era nabo nga bugenda Ntebe kati Dr. Gayina bantandise eddagala awe bagambira nti oli mulwadde ya Dr. Gayina ngamba ogenda kutandika empeke n'empeke tugenda kuwa za mwezi tugenda kusaba tukuweza empeke za wiiki egi naye ate nga tuva eri ebugoma ne tujja eno ekalanga kati kakuzeko emabega oyina wojjukirira wogambira nti ndabika akawuka nakajja wano olw'ensonga ti akawuka ko nze nyinza okuga ntwakajja kufoloza eri nga agenda ejjinja kuba twavuganga binaala nga tutwala byannyanja kugamba ng'oyinza okusanga omukyala n'omuganda ate awo nga embeera nga omuntu kizibu nnyo okugamba nti aba nkozesa akapiira kuba enkya tojja muddira so kati gwolowooza kwaba abantu bewegattanga nabo kwe kuli omu ogamba sigamba nti kwe kuli omu n'omukyala yennyini olwokuba essaawa zino mba mulaba omumanyi omumanyi yakakusiiga kati otandika eddagala bakugamba olina akawuka kiki wawulira nasooka kutyamu ti nina akawuka ngenda kufa naye nafuna chansi waliwo kansala Mukasa waliwo oyo namanyi gwenjogeddeko ne master ne pastor abeera bamwita John abeera beta tewaliwo n'abalala abajjanga ne baŋŋamba kaloto weeraliikirira naffe nga bw'otulaba naffe twakomayo ti ogendere ku mateeka g'abasawo ge bakoze eki ge bagambye ojja kufuna emirembe era awo natandika eddagala naye nze natandika eddagala oganga siri mumativu nti naabeerawo kuba omuntu okuzibwa kiro 24 butafaali 12 kintu kinali ndaba nga kintu kinene nnyo watandika eddagala mbeera ki gye wayitamu mbeera gye nayitamu nali saagala kulya nga njala kunywa bunywi ate endala nti bwe natandika eddagala nali nina ebintu byendootalota ng'olwakayitandika bbanga ki nga nakamala ekinga 3 gamba nga ndoota ebintuntu nga ndaba abantu abafudde ndaba ebisoosolo bigenda kundya naye kansala Mukasa najja ng'avuga pikipiki nagamba nemunyonyolamu nagamba ebyo naffe twagenda okutandika eddagala nga twabiyitamu era neŋŋumira ku abo kutuusa kati naye ate ffe kisoomoozebwamu naddala kati ng'abantu beekalangala abalina HIV AIDS sisobola kuga nti omuntu alina akawuka abamulwadde abamukosefu kuba omulwadde abeera ku kitanda nti tulina obuzibu bunene nti twali tulina ekitongole nga kituleetera ebyokulya nga ffe abantu abalina HIV AIDS nti naye bwe babyeta ku ddwaliro bannaffe bakola ki bali abanene babyefuga kati bwe tudda wano eno tetujja gendayo nnyo bwe tuzidda ku ddagala omazaawo okulootalota ebintu kyatwala bbanga ki ng'okyabiroota ofuna ebirootero ebyentiisa mwezi gumu era bwe namala okumira empeke ezo nemala nga nziwezezaako omwezi gumu biri byaggwawo nembanga olwo ku kyalo abantu bakulaba batya nga bategedde nti olina akawuka era nga n'abamu nawaka wennyininyini nga batono okujjako maama ne taata naye nga tebaagala kulira ku sowaani yenkoze eki kyendiiddeko n'ekikopo kyendiiddeko ngaera bakiteeka wali bakibukaga mukoza ebintu nga babiteeka wali paka maama lwe yagamba onaye muntu mwana wange nze muzaala ate muntu nga ki nga mmwe tolowooza nti nno buli muntu alwala akawuka aba muntu mwennyala ewaka era ne bagenda kale nga bakyusa embeera kuba maama yali amaze obbagamba nti omuntu oyo alina kubeera bw'atineko oyina abaana bameka obulamu bwange kati nina abaana 3 abaana 3 omukyala gw'oyina bonna yabazaala ababiri yabazaala naye nga mukazi wange oyo gwe nazaalamu abaana 2 alina akawuka
oyasooka ye yayitakalina yali takalina era mwayawukana tumusiize nga tumusiize era nga nange etansiize n'otandika obulamu obubwo netandika obulamu bwange naye natandika obulamu obubwe bano abaana be mulina ababiri balamu tebalinakuwadde n'akamu gamba nti ki nakuwadde omukyala wamufuna ayina oba yali tayina okuba n'akawuka yali akalina okumukwana yaŋŋamba kunkwana okwana naye nze ninaki ndi ku ddagala ne mbuuza ddagala lyaki naŋŋamba nze mmira mpeke yange z'ekyayivu era nandaga n'akakabe ne mugamba nange ninaki nina akawuka nange ddagala lyange olyaba lino mbeera ki gye mwayitamu lwaki onkubuuza ebibuuzo bino njagala omuntu atulaba ku ttivi abeeko ne kyayigamu oli bw'aba abadde naye embeera agiyitamu abeeko kyayiga ti nze kya mirundi mingi tiwaliwo omuntu ayinza kangeze kati ku musajja ti omusajja ayinza okwana mukazi we omukazi alina akawuka omusajja nga talina kawuka kati bwakitegeera nti omukazi amira eddagala kati ye omusajja atulugunya omukyala n'amugamba genda ewammwe onsize n'akawuka tinaye nze kyentegeeza nti omukazi muyinza okuzaala oba abaana nga 8 naye nga abaana tebalina naye nga mukazi oba omugumiikiriza naabanga amira bulungi empeke ze talina kugamba birowoozo nnyo bimukuba ku gundi nti ate wenna musajja bwennaamira empeke kati essaawa zino agenda kunkuba kuba nti tuyise ffe kati ngaffe abaddulama ffe twatandikira mu ttaso kutandikira mu ddulama nga kyekibiina ekituteekamu ssente ti naye ffe twava mu kumira eddala ate tutandika okusomesa bannaffe olw'okuba twali tulinayo nga tugenda kati kangeze bamugenze nga kafano nga musangayo abantu abeerayiikirira ne bagamba ate kati nze ntandika eddagala nesina kyakulya ndi bwe nti kugamba n'omuzza ebbali oba noba nga tugwe tosobodde n'omuwa munno n'amukasirunga n'amugamba eyo empeke ennaku ejja kuwa ekyokukola ki ekyokukuyamba mira empekeyo ojja kutuuka ekiseera ate nga naawe wooli okola ki ti nze twali ku ddwaliro wano emmanga waliwo omukyala ye omukyala yagamba nze bannaye nenzira engulu omusajja alinfunisa olubuto simanyi nakumanya sijja kuddamu kwagala musajja no naye twagenda okuddayo omukyala alina olubuto era nze kenyina mubuuza maama bakukwata bukwasi oba tebakwata agamba munnange mu bintu byonna obulamu bwe busooka okuwona nosobola okugenda okwagala okukwasa eno nemmaaniyo mulongo nga njagala okukuta kalowoozo ki kooyina eri abantu betuwangaaliramu kati nga gwe wali tibali bakususula tebaagala kukolera kunywera mu kikopo ky'okudda ku sowaaniyo kalowoozo ki kooyina eri abantu betubeeramu nze akalowoozo kensooka okukubiriza abantu bonna tibannaye tunyiikire ku myaddala lw'ensonga nti naddala ffe mu kalangala muno mu disitulikiti zonna zonna eziri mu uganda muno kalangala tukyalina kyansi nnene oyinza okulya nti emawugwa tewali ddagala lakayi tewali ddagala nti naye ffe tulina omukisa munene nnyo nti eddala lisookera kalangala eryokuwa HIV ti ate n'ekirala kitugana okwetya nti bwe naagamba nti ngenda kumira kunona eddagala nga gundi katandaba ate naasobola okugenda ew'omukyala n'ekirala nti nkirala nkisiba nnyo ku basajja nti abasajja tufube nnyo okulaba nga tumira ddagala abakyala banyiikivu kubayo omukyala agenda n'agamba nti nze nina okumira akalagala kange ninayo akaana kange akali ebbali nkakuze oba nno mwana wange mukuze naye ye omusajja tetulina kirowoozo oba tolina mutima mugumuukiriza nnyo wano tosobola kumira mpeke ti ate n'ekirala nti abasajja naddala mu kalangala muno oba mu uganda yonna tufube nnyo okulaba nti mukazi ono bw'aba alina olubuto muwerekereko ku ddwaliro okugamba gwe newanga tebagenda kuwa ddagala liri manyi waliwo obwekewawa abaana ng'omukyala alina olubuto ti naye mukazi wo baba bamugaa nti ddayo ndinakuza omwezi 4 nawe muwerekereko omanye ddala mukazi wo bamuyambye batya kyensinga okubiriza naddala mukalangala nze kyensinga okubiriza era nze sanyuse nnyo okulaba ti mutukyazizzaako wano kuba nti abamu nabagamba nsijja kumira mpeke oba nfanfe naye ate obulamu ngaokola ki okyabwagala bagenda kunsalamu mbaawo ga nte nga kyansi okyagirina emira empeke tulina abawala ennaku zino eŋŋombe eriwo bagamba nti okufa nga ndi mwavu wakiri nfa siriimu w'ekigagga ekyo kizibu abawala beboogera
oli n'agamba okufa nga ni mwavu wakiri nfa siriimu naye ng'amunsize mugagga. Kalowoozo ki k'oyinza obbawa? Ekirowoozo kyempa naddala abawala bagane okwerowoozaamu ebintu by'obusiru nti oyagadde kata alina ssente naye nga bakugambye nti awo togendawo naye gwe n'oyagala okuba nti noofunye ssente oyagala ssente bw'ofa siriimu bw'ofuna akawuka kaleta siriimu ate n'ofa nze katonja kusigalawo ngende nkwana ejjeeni bwe ng'ofudde ti abawala bagane okwesiriwaza babeereyo ku gundi oba bafunye chansi ya kusoma basome oba bafunye chansi ya kati nga batunamu abantu agamba nti ati kanze mwana mumpe nja mutendeka kyali sibawala bokka n'abalenzi waliwo omulenzi agenda naga ti nze nfuna kijjeeni nga kirina ssente nfiira mu ssente naye nga sirimu wakiri obwavu kyekisinga naddala ate obwavu nawe bututeeka nnyo ogamba nti nno kanjagala ejjeeni anti olunaku ajja kumpaayo ata n'emmotoka nvuga ya bwereere akalowoozo kempa abakyala abo ti ebizibu bingi bye bayitamu ti omusajja ayinza okujja n'agamba nti kati bagenda ne bagamba nti 15,000 oli omusajja alinaja namuga nti nja kuwa mutwalo tugende bulambalamba kati twambadde kati ate yina atalowooza nti obulamu bwe abutadde mu matigga wagga omusajja banaga nti ngenda kuwa mutwalo ng'ate ennyumba gy'oddaki ennaku kale kitono nnyo nti ennaku 3 oba omaze okufuna akawuka era nze nkubiza nnyo abawala nti abakyala banneekolera gyange bafube nnyo okulaba nga omusajja tajja kumulimbalima nti ngenda kuwa emitwalo 3 tugenda alaali kuba obulamu bwe obukoze eki obutunzi. Tweyanziza nnyo Saalongo kati osimanyi lwaki nkuyita Saalongo sanga ndi wazaala wangi tata ku myaka emeka? nina jjajjange yazaala abaana nga n'emyaka 7 nazaala abalongo kati nze mukadde nnyo nje nkufe nga jjajjange kale kati neyanziza nnyo neyanze omulabi omulungi watwejjanjabe tugenda kola ku ssente katono nnyo tovaawo tukomawo. Abakatoyingako tweyanziza nnyo tweyanzege tuli kalangala gye tusinzidde olunaku olwaleero eyakatoyingako twogera n'abantu abawangadde n'akawuka akamukenenya lwaki gwe mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero twagala kuzzaamu ggwe ali eyo ali ku ddagala amaanyi waliwo abakitegedde nga bakuwadde eddagala ng'ogamba empekete mirika ng'oweddemu essuubi owulira obikooye lwaki tuleeta abantu bano ne boogerako nammwe oba ne boogera gye muli nga njagala oddemu essuubi. Wano wendi neeyungiddwako muganda w'omulongo agenda kuba ambuulira ye yatandika atya embeera giyiseemu atya awo nsaba ombuulize ku balabi ba Terefayina. Baganda bange n'emikwano gyange mwenna abampuliriza mbalamusizza nnyo. Erinnya? Amannya agange bampita Nampijja Rosemary. Nampijja Rosemary. Nampijja wakimanya ddi kyolina akawuka? Okukimanya nakitandikira ku mwana. Nazaala omwana bino saazaalira ku ddwaliro nazaalira mu Bamulerwa. Omwana atandika okundwalira n'alwala nno n'akomayo n'alwala kati newabaawo omukyala ngamba omwana oyo wali mututteko ku ddwaliro nesooka neŋŋamba oba mutwale oba ndeke ate ng'obulamu bw'omwana bwange nkola ki mbwagala nensika omutima gumu ne mumutwala ku ddwaliro. Okumutwala ku ddwaliro namutwala ng'omwana oyo yali wa mwaka gumu n'emyezi 2 ne bamuggyako omusaayi ogw'akawuka kansala nampita nanziza ebbali nambuuza bw'osiŋŋaanibwa omwana wo ng'alina akawuka akaleeta mukenenya ogenda kukola otya? Nemugamba nja kuguma. Nambuuza ate bw'osiŋŋaana tayina? Nemugamba nja kusanyuka. N'asooka nenzikakkanya kyava nga munayo omwana wo asangiddwa ng'alina akawuka naye okkiriza
tandika eddagala ne mbagamba obulamu bw'omwana wange nkola ki mbwaga naye ologgo tebannakebera tebannaba naye omutima nga guŋŋamba oba nze namusiga oba nate nga ntya ne bamutandisa mu biseera ebyo yali septrin bamutandisa septrin n'eddagala lyali ly'amazzi era yanga atandise okugira yatandika okugenda nga maama soko liri makaayo oli yabasembayo nga yalituma makaayo kubanga lyali likaawa nnyo yabasembayo nembeera mu mbeera eyo omwana wange yali atandise okulwalirira n'atereera kati nesooka nentya kati musawo livingi kyava ngamba naye nampijja maama ddeewo wange walize ne bakujjako omusaayi yankuddwali bwe namulabanga nga mudduka nga nziruka naye ekyampaliriza ogenda ku ddwaliro nakwatibwa omusujja ogw'amaanyi omusujja ne gunnuma nenkwatibwa empiro neŋŋamba kaŋŋende ku ddwaliro nenneewaayo neŋŋenda ku ddwaliro neŋŋamba omusawo nzizeko ndijjako omusaayi gwakawuka nambuuza okukkiriza nti ye nampita musawo living n'akansolinga kati musawo living bw'amala okunkansolinga n'antwala laabu ne banzijjako omusaayi mukunzijjako omusaayi ensiŋŋanibwa nga nnyina akawuka emyaka nali nina emyaka gyali 37 awo bakigambye wawulira otya mu katebe wali otudde nakankana n'olubuto ne lunnuma ne mbaga musooke muleke mala okugendako emmanju neŋŋende emmanju nenkomawo neŋŋamba ate nga nnina omwana waliwo amunkwatiddeko neŋŋamba nkoze ntya naye neewaayo n'omutima gwange gumu neŋŋenda ne banzikiriza emmanga mu ati nentandika eddagala olunaku lwe bakugambye nti tandika eddagala awo kiki ekyaliwo olunaku olusooka olimiza olwokubiri olunaku olwasooka nasookera ku septrin gwe nasookerako ne mmumalako gwali emyezi 6 naye nga obutafaali bwange butono baana nali nnyina obutafaali bwali obutafaali 17 nga kato ye bwe yaŋŋambye yajjukira omukyala gwe yabumusiiga gwe nga gwe ojjukira nti ono omwami gwe nabujjako ate ye taata w'abaana yali mulamu oba teyali mulamu taata w'omwana wange alabika ye yabunsiiga naye nga mu biseera ebyo yali yafa naye nga tiyafa buno obulwadde yafiira mu kkomera bamukuba miggo yatoloka e Masaka ne bamukuba emiggo egyamujja mu nsi naye ng'abantu bagamba Kaluga awasizza omwana w'abandi omuto naye omwana w'abandi agenda musiiga obulwadde ekintu ekyo kinyingira mu kutu kati nga gwe towagambamu abantu abagamba nti mwami alina akawuka saaligenzeeyo kale muli kyannuma naye nga sikyalina kyakkola sijja kudduka kubanga nali maze naye ebbanga banga neebodduka oba otawanira buki bwereere naye ng'atandika ddagala kati nali nnyina ensundo ng'ensundo mpitirivu nnyo kuno ku mikono naye bwe naba bantandisa ARVs nendimirira omwaka ensundo zinegenda nga nkongolako obukongozi bwenti nga buvaako neŋŋamba eddagala lino nga ddungi neŋŋuma tutandika omwana wange n'ava mu bulwadde era kati omwana wange awezezza emyaka 23 akyali ku ddagala era asoma ali mu tekinika e Masaka. Omwana wa mugamba otya kubanga abaana babeera abato tubasalirawo naye bw'akula abuuza lwaki mmira eddagala. Omwana wange bwe yakula n'aba nga atuuse mu myaka egy'okutegeera. Myaka emeka egyo? Gyali emyaka 13. Nambuuza naye maama, lwaki maama mmira eddagala? Nemugamba nze tolaba bwe mmira nange mmira. Nemugamba mwana wange nakuzaala neki? Nakuzaalira mu kawuka. Nanziramu kimu nambuuza maama wanzaalirawa. Nemugamba saakuzaalira ku ddwaliro lya gavumenti, nakuzaalira mu bana abasawo abazaalisa. Naŋŋamba kale maama nze mbadde ngenda ddireka. Nemugamba tolireka tumire ffenna. Naŋŋamba kaera akuze
amira nga talyeganyizaako wadde n'akamu. Mu bantu baffe betuwangaaliramu olutandisa eddagala wali okoze mbeera ki gye wayitamu mu kitundu? Embeera gye nayitamu mu kitundu bantu buli bwe twakkirira ngaawe emmanga ogenda ku ddwaliro okunona eddagala abatuga alaba abalwadde ba siriimu kozi bagenda lwakubiri na lwakuna balabe kozi n'embeera gye nayitamu endala omwana wange abamu bwe bategeera nti ali ku ddagala tebaagala azannye n'abaana baabwe ne bamusosola. Kubanga aliwo omukyalo omu yagamba tozannya na mwana oyo alina akawuka ajja kusiiga siriimu. Era omwana ajja neyate yakyewulirira najja n'akiŋŋamba ne mugamba mwana wange baleke tofaayo tubeere wano ojja kufuna banno mwenna bwe muli ku ddagala bw'obanga okola ki kubanga be bamanyi ebizibu byo. Naŋŋamba kale maama kati waliyo eyo omukyala naye alina omwana ali ku ddagala nentandika omugamba gende wa muzeeyi muzannye era nange agenda n'akola ki naye kati yakuze takyalinamu kiki kyonna. Nga ggwe maama okuze omwana amira ddagala omira ddagala muganda wo naye ali ku ddagala kato kalowoozo ki koyinza okuwaatulaba nga bamukebedde akyatidde omira eddagala eryagala ddisuula? Akalowoozo ke muwa amire bulungi eddagala lye teyeetya kubanga bw'omira obulungi eddagala kati nze namira eddagala bulungi nnyo nensobola ate okuzaala omwana nenfuna omusajja nensobola okuzaala omwana wali ati mu gloria taliko namukebeza emirundi 9 nga talina kawuka. Omwami ye yali akayina? Omwami nga yakayina naye bwe yandeetako embeera embi ne tukyankalana nensigaza omwana wange buli omu ali yekka. Naye nga wali mwategeragana nti nkayina? Nenzaala omwana wange namuzaalira ku ddwaliro era omwana wange mulamu buki bulungi ne ku ddwaliro bangoye ne banga totawaanya mwana kumuggyako mukimusaayi kati nga nkubiriza oyo ali ku ddagala amire eddagala lye nga teyeetya paka mukama bw'eddagala bwe liriko owomuki omubiri gwe naye nga tetakola kyalivuddeeko. Kampala waliyo eŋŋombo okufa nga ndi mwavu nfa siriimu. Oli agamba okufa nga ndi munaku wakiri nfa siriimu naye ng'alimu ssente. Kalowoozo ki koyinza okuwa abantu ab'endowooza eyo n'engeri nti abaana bawummudde abaana abawala bali waka? Kalowoozo ki koyinza obbawa? Akalowoozo kenyinza obbawa baakati osobola okunoonya omulimu n'okola nosobola okwebeezaawo n'omwana okusinga bw'ogenda mu ebyo nti kanneenoonyeza eki siriimu. Bw'abanga mufumbo abeere ne bbaawe alinde oba omusajja yamuleetedde ewaka abeere nga takola ki teyeegomba. Eri ku baami abaami tebaagala bbeera abamu tebaagala bbeera namwagala omu wenga oyinza bbawa kalowoozo ki? Abatagala nze akalowoozo kenyinza obbawa bw'aba mwami ng'alina omukyala ewaka abeere n'omukyala omu basobole okwekuuma bulungi. Ate bwe baba nga bali ku ddagala bagendere ku mateeka g'abasawo bajja kuwangaala. Kale neeyanziza nnyo kale maama nange neeyanziza nnyo ssebo mwebale nnyo mwebalire ddala kujja mukama abawo omukisa kubanga bwe mujja ne mutubuuza kati kwebyo bya HIV naffe tuba tweyongeramu amaanyi tugamba mbutuufu kubanga kati bangi abakola ki abandaba neeyongera essubi ne ŋŋamba abantu baffe mbutuufu kati buli omwana bagamba omukyalo oyo ali ku ddagala nange ka butuufu kandijjeyo nkole ki ndimire. Kale tweyanziza nnyo kale maama. Program twejjanjaba ey'olunaku olwaleero bwetyo bwebadde abalina kye muyizeemu kirungi nnyo kansubire nti kigenda kuyambako bw'oba olinanye omuntu ng'ali ku ddagala tomusosola. Kibayisa bubi nnyo bambi ono ekasi asoso kyogerako obwedda yonna gye tuyita eyo ng'oli akugamba munange bwe namanya nga ndi ku ddagala ne bansosola ne bangobewako omusajja nangoba. Bw'omanya omuntu nti atandise eddagala muzzeemu amaanyi kubanga aba yeetaaga kubeera na muntu amwagala. Teriyo akeera ku makya n'abukubira ssimu ne bujja naye bwe kiba kizze ng'abufunye tumuzzeemu amaanyi asobole okumira eddagala. Bw'oba tonnaba kafuna nkwegayiridde tokanoonya. Bw'oba osobola yambala akapiira tumanye engeri gye tufunamu akawuka kano
so mbeegayiridde tubeere bantu ba buvunaanyizibwa nnyo manye ebikujjuko kwebiri naye tubeere bantu ba buvunaanyizibwa tulabe okuba ng'akawuka kantu kalinnya ku nfeete tetugenda kuba nga tusikawo Mukama Katonda wangaza amaaso moogi musota mweraba